Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero nze nammwe abakyala abaana abawala njagadde mbawe ku ddagala lino lya kuwoomesa kwegamba kwekyusakyusaamuko oba kukola saavisi ku nsonga eyo ey'okuwoomesa. Beera ng'ofuna eddagala lino ako kayitibwa akafugankande. Funako obukola bubiri kafugankande nga bw'olaba, funako obukola bubiri. Bw'omala ofuna obukola bwa kafugankande nkusaba era ofune n'obukola bw'omululuuza obukola bubiri. Funako obukola bubiri. Kafugankande funa obukola bubiri ne ku mululuuza funa obukola bubiri. Bw'omala ofuna omululuuza funa ne kayayaana nga bw'omulaba. Funa kayayaana, funa obukoola n'obutititi, ofune ne kanyeebwa. Kanyeebwa y'abasingako okubeera omungi. Funira ddala kanyeebwa ng'awera nga bw'olaba. Omala okufuna eddagala eryo liteeke mu kantu mw'ogenda oddiyengera lyakutawaaza. Liteekemu, teekamu kanyeebwa ng'awerako, oteekemu kayayaana, oteekemu akafugankande obukoola bubiri wamu n'omululuuza obukoola bubiri. Bw'omala teekamu amazzi. Teekamu amazzi nga bw'olaba tugenda kuliyenga buyenzi. Bulimala okuyengebwa lyakutawaaza. Kati libeera ng'oliyenga liyengere ddala ddala likyukire ddala kkala liyengere ddala nga bw'olaba. Liyengere ddala ddala. Bw'omala oddiyenga funa akantu akalala. Funa akantu akalala mwe tugenda okubeera nga tulisengejjera. Bw'omala ofune n'akasengejja tandika okubeera ng'olisengejja. Bw'omala oddisengejja bulungi osobola oddisengejja emirundi ng'ebiri ne liggwaamu obuntu obwo obucaafucaafu. Bw'omala beera nga oliteeka mu kantu oba bbaafu, beera ng'olitawaaza. Litawaaze olunaku osobola odditawaaza emirundi ebiri oba emirundi esatu naye ng'ekikulu litawaaze wano nga munaatera okubeera mwenna n'omwami wo. Beera ng'olitawaaza ng'amazzi ogayingiza munda. Ligenda kukuyamba, ogenda kwekyusakyusaamu, ogenda kubeera mukyala muwoomu. Omwami ono agenda kunyumirwa ng'akwebaseeko. N'ekyalo osobola n'okwogera n'ogamba nti njagala omwami wange obeere ng'onjaayaanira, njagala obeere ng'oyaayaanira nze nzekka, njagala mbeere nga nkwefuga ng'akafugankande bwe keefuga ensiko. Bw'otyo ng'eno bw'otawaaza mpolampola oyogera mpolampola ne wano ne wabeera akuliko era osobola okukyogera n'oyogera mpolampola nti mwami wange njagala obeere ng'oyaayaanira nze nzekka, njagala mbeere nga nkwefuga ng'akafugankande bwe keefuga ensiko. Beera ng'owoomesa, teekamu ne ku ddagala eryo lye nkugambye ly'olabye. Ligenda kukuyamba weekoleko saaviisi. Kikulu nnyo okubeera nga weekyusakyusaamuko. Omwami ono agezeko okubeera ng'akunyumirwa ng'akwebaseeko abeere ng'akuwoomerwa. Kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Kola saaviisi ku nsonga eyo ey'okuwoomesa. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ajja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.